Okusinziira ku bibala eby'omwaka gwa 2024 ebyakafulumizibwa ekitongole ky'ebibalo mu ggwanga ki Uganda Bureau of Statistics, obukadde bw'abantu 45 obuli mu ggwanga kuliko abakadde abasukka mu bukadde obubiri nga kw'ossa n'abaana abali wansi w'emyaka 4 abasoba mu bukadde 7. Olw'okubanga abantu ekika kino omuwendo gwabwe gweyongera, abavubuka bangi naddala ab'obuwala baddukidde mu mulimu gw'okulabirira abakadde oba abaana. Wabula bangi abakola omulimu guno tebalina buyigirize mu gwo. Nti waliwo embeera etali ya bwengufu kaŋŋambe kankwesa olulimi olwo nti abantu abasinga abakola emirimu gino bagikola naye nga si bakugu mu jjo. Obweraliikirivu obuliwo nti omulimu guno gukwataganira ddala ku bulamu bw'omuntu obutasaanye kuzannyirwako. So kireetera abantu be bakolagana nabo oba be bakolera emirimu gino sinakindi okufuna obulemu, basobola okufuna obulemu kubanga abantu abagikola emirimu egyo baba tebalina bukugu bwagyo. Kati ab'ekitongole Kivantage Care Uganda nga bali wamu ne bannamikago abalala bavuddeyo n'ennambika y'ebirina okusomesebwa abantu abalabirira abakadde n'abaana. Kyamaanyi nnyo mu nkola y'enjigiriza nti omuntu aba asomye afuna ekipapula ekimulaga nti ddala mukugu mu kintu ky'asomyemu. Safina Nakyoba akola mu kitongole ki DIT abaddewo okwekenneenya ebyo ebitongozeddwa ku bigenda okusomesebwa abantu bano, naye n'alaga obwetaavu bw'obukugu mu ssomo lino. Wonooleeta omukozi ewaka n'omutendeka biki by'omwetaagamu okukola, engeri ey'okulabiriramu abaana, kufumba mmere, kulongoosa waka, naye nga tewaliiwo standard eteekeddwawo okulaba biki ddala omulimu guno bye gulina okubeeramu era abantu balina kutendekebwa batya. Ekyo nno kikulu kubanga buli omu atendekanga bw'alabye. Ono agamba kati nabo bafunye bye bagenda okugoberera nga bakakasa abayizi ababa bakuguse mu ssomo lino. Bwe banaaba bayigirizibwa trainer waabwe aba asobola okukozesa ezo sample assessment instruments obagezesa nga bakyali mu training, then waalabira ddala nga bakuguse aba registeringa n'ekitongole kyaffe ekya DIT, awo ne kigezesa obukugu bwabwe. Abali mu mulimu gw'okusomesa abantu bano bagamba kino bakikoze okuwa obuvumu eri abo abakozesa abakozi bano kw'ossa n'abakozi bennyini okuba n'obukuumi ku mulimu gwabwe. Kati tugenda ne tufuna abawala abatuyambako ewaka tesi batendeke, okiraba nga oba aba alina kuyigira ku mulimu kiba nno kigumu naddala ng'olina omuntu omulwadde oba mukadde. Kakati w'omutendekera ku mulimu bingi nnyo ensobi zasobola okukola ate nga jjukira abeera nga akolagana na bulamu bwa muntu. Batubuulidde nti n'ekyokuba nti bannayuganda ensangi zino bangi abagenda ku byeyo, bw'ogenda ng'olina ebbaluwa eno kibayambako nnyo okwanguyirwa okufuna omulimu gw'ekikula kino nga balina n'obukugu. Ate jjukira ne bannayuganda bangi nnyo tubalabye nga bava wano ensangi zino nga bagenda ebweru eyo. Emisomo gino bwe giba nga akoonebwamu sitampu agwetaaga nnyo. Kati basabye abantu abagwa mu kikula kino okwettanira essomo lino. Nti abantu abakoze essomo lino mu Uganda muno nabo baba ne certificate eyo oba ekiwandiiko ekyo ekiraga omuntu yonna nti omaze okusoma ate okuguse mu kintu ky'osomyemu. Mu kusookera ddala tukubiriza abantu ababaddeeyo bonna nga bakola emirimu gy'obuweereza bwe buti okujjanjabira abantu awaka singa baba bavudde mu malwaliro beeyune Vantage Care esobole okubayamba mu nteekateeka eno. Mu kiseera kino bangi ku bantu abalina abakozi b'awaka abalabirira abaana baabwe oba abakadde kizibu okusanga alina obukugu mu mulimu guno ekiteeka obulamu bw'abantu bwe balabirira mu katyabaga. Andrew Kaggwa, Agafeeyo, Spark TV.